tulongoseewo. Obubaka bwange obusembayo bugenda eri bakyala. Bannanga abakyala tubeere balambulukufu nnyo eri obulamu bwaffe naddala nga tufumbirwa. Abakyala bangi bakolezesa abantu ensobi empitirivu, naddala abakyala abagenda ku byeyo. Omuntu atuuka ku byeyo ebirowoozo n'afuna birala ng'ate abadde mufumbo, naye kyangira ku musajja, wuuyo olukomyewo, kwata amahalego, nze nkutadde nkweyambuludde, dakiika 2 afumbiddwa. Ne mukozesa abantu ensobi empitirivu. Omuntu sooko mutaŋŋane mu busiraamu, mubeere abataŋŋanye mu busiraamu ng'obusiraamu bwe bugamba. Nireka gwe kulaba kubuukabuuka na buli gw'osanze. Ne mubbira abantu ne mubateeka mu nsobi empitirivu, ne mwonoona amannya g'abantu. Bannanga abakyala musuula abantu mu buzibu. Bw'oba wava e Uganda n'ogenda mu Bawarabu ng'oli mufumbo, kuuma obufumbo. Bw'oba oyagala buvaamu era komawo obuveemu mu mateeka. N'oyo agenda okuwoowa omulaga ebbaluwa nti twayawukana yeeno ebbaluwa. Naye abantu bajja kutuswaza batuuka okugamba nti bano ono yanzibeeko omukyala wange. Abantu bayombera bakyala baabwe naye ng'abakyala mumuleeta ensobi. Muva ku basajja bammwe nga temwawukanye nabo mu mateeka ga Busiraamu. Omusajja oyo yantama, nze saagala kumanya, ke natuuka ebweru nfunye kasente. Akasente okafunye alhamdulillah. Naye Obusiraamu bukugamba ki? Mukuume ekitiibwa kyammwe, mukuume n'ekitiibwa ky'abantu. Muleke kubuukirabuukira buli musajja gwe mulabye. Muleke kubuukirabuukira buli muntu gwe mulabye. Ono olwaleero gw'onyooma nti talina ssente, enkya Allah azimuwa. Ssente bakola nkole, obulamu Allah akyusa bukyusa. Kale ne bw'oba oyagadde okwawukana naye, yawukana naye mu mateeka ag'Obusiraamu. Naye abantu bajja tuuka okukubaŋŋana ng'ono alaba ono yamutwalako mukyala we. Naye nga mmwe mubakozesa ensobi, butabeera balambulukufu. Mukuume obufumbo bwammwe bwe mwavaamu e Uganda nga mugenda ku byeyo. Manya nti gy'oli eyo oli mufumbo. Bw'oba okomyewo ng'owulira oyagala kwawukana na musajja, mugende mu shariya kooti, wabeerewo hakimu shar'i, abaawula wabeerewo n'obuwandiike. Omusajja yina gw'onoofuna ow'okubiri agenda okukuwasa, ategeere nti ddala ono yali mufumbo, ono yayawukana n'ono. Naye abakyala abamu bakozesa abantu ensobi. N'alimbalimba omusajja n'amulimbira ddala. Omusajja amala okuwoowa, agenda okulaba olina abaana basoma na siniya. Naye nga bambi ye n'obwana bwe buli mu P5 buli mu P6. Ebyo byonna abizuula amaze kuwoowa, kubanga gw'oyagala bakuwoowe. Mubeere balambulukufu. Gamba omusajja nali mufumbo, twayawukana ne bba wange, tumaze emyaka bwe giti. Bba ono omusajja agenda okuwoowa, empapula ziruwa. Era n'omusajja oyo ategeeza amanye nti omukyalo ono nayawukana naye. Naye abasajja mubalimbalimba, amaze okuwoowa, agenza okkizuula olina abaana abamu balina makerere, wamulimbalimba nti tolina na baana. Bannaaye abakyala mukuume ebitiibwa by'abasajja, kubanga abakyala baweebuula abantu. Ebyo bingi mbadde mbiraba, bye mbadde mulaba simanyi nebyono ku lusuumu ebyo saagadde byogerako. Naye ngezaako okubakuutira mukuume ensa zammwe, temupakuka. Naffe abasajja abagenda okuwasa, bw'owasa omukyala nti yafumbirwako, sooka onoonyereze baayawukana batya, baawa akyaliyo, mpapula ziriwo eziraga nti mwayawukana. Abasajja batuusa tusika ebitogi mu bidaala, baga nti oyo gwe muwoowa mukyala wange simutanga, kubanga ono ayagala ssanyu erya gawuni bamuwooweko abakole ennika. Ebyo byonna abakyala bo ye atunuulira kimusanyusa mu kiseera ekyo, naye ng'ebizibu ebigenda okuddira biyitirivu.
tebolaba baali basajja bagezi abaaga nti at least owasa nnamwandu gw'okakasa nti bbaawe yafa taliiwo, naye ono Kakooza akyali ku nsi, omuvuddeko akyakwetaaga bizibu. Zekibola nabakuutira omulundi ogwayita nti muwase ku bannamwandu ne mugitwala ng'ensonga ey'omuzannyo, naye erimu ebintu bingi, ate mubawase n'enniya ennungi, mubawase n'enniya nga nnungi, otherwise tukyagwa mu nsobi empitirivu. Saba Allah atukuumire n'ebitiibwa byaffe. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase ebikeme ebiri mu bakyala n'abakyala abataase ebikeme ebiri mu baami, abawa abaami abalungi, bannaddiini abalungi abajjuddemu ensa. N'olw'ensonga eyo saba Allah atukuume, ayongere otuteekako obukuumi bwe, ataase ebizibu by'ensi eno n'ebizibu bya akhira. Insha Allah tugisinkane omulundi ogujja. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.